Sherias Kigozinga District Kadhuwe Wakiso nga luwamu n'olukiiko olutwala obusiraamu Wakiso basoose ku kitebe ky'ettwale Masuulita gyakulembeddemu okusaala Juma nga ayambibwako abagenyi abavudde Egypt. Ng'ayigiriza akubiriza abasiraamu okukola bakomye okulowooleza mu kuweebwa era nti batandiseewo essuula ey'okulaba nga buli musiraamu alina kyakola mu ajja ennusu. Agamba nti bakwataganye n'ebibiina eby'enjawulo nga batandikidde mu ttwalo ly'e Masuulita gye bagabye ente 15, embuzi 2, enkoko 100 ng'entandikwa era basabye okubikozesa obulungi. Okutandika enkola y'okulaba nga abasiraamu tuba mu biri tugamba nti tukole kasaba jja kutuumirira tukoye okusabiriza. Ategeezezza nti ne bayimamu babateereddewo pulojekiti n'okubasomesa emirimu gy'omutwe omuli n'okulonda. Obakulembeze ki atasobola kujja mu bantu 4 olunaku ezinagenda okukola emirimu gy'obusiraamu? Kakati mwe mulowooza bantu bagenda kubasakira batya babapulaaningire babalowooze nga mwe temuwaddeeyo kyemugamba. Sheikh Hussein Kato omukulu w'ettwale ly'e Masuulita asiimye olukiiko lwa disitulikiti olw'akaweefube era n'asaba abasiraamu okukozesa omukisa guno obulungi. Kituyambye n'okutukulaakulanya n'okuzzaamu essuubi nti abakulembeze baffe batulowoozaako ng'abantu ba wansi okulaba nga tubira mu bulamu obulungi. Oluvannyuma omukulu w'ettwale alambuza kaadhi abantu abazi bafuna ssente ez'okwekulaakulanya n'abo abafunye mu puroguramu ez'enjawulo omuli enkoko, embuzi, ente n'ebyalaani okulaba we batuuse era ne bamusiima olw'amaanyi agateereddwamu. Bw'oba weewadde kikyusa obulamu okirabamu omugaso kikuyigiriza okukola. Bino ebibeereddewo nga n'omulabirizi w'eruweere yawummula Eridadi Nsubuga asabye abantu abalondebwa ku bukulembeze okukozesa obulungi obuyinza obubaweebwa bakolera abantu. Kakati kwesse bayinza okuba nga pulaani tebagikuwadde ne materials nga tomanyi gye zinaava naye oyo akulonze yenna nnyini bintu. Abyogedde akulembeddemu okusaba ku mukolo kwe batuuliza President wa Rotary Club y'e Semuto Omujja Dr. William Kisito ku kyalo Nkuzo Ngere mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omusumba Nsubuga abadde ayambibwako omubeezi w'omusumba w'e Semuto Alfred Ntahabori n'omubuulizi w'ekkanisa ya St. Paul e Semuto Noah Mugabe. Omukolo gw'okutuuza President Dr. Kisito gukoleddwa yali Gavana wa Rotary District Kenda 2013 era nga yabadde omugenyi omukulu ng'amwambazza omudaali n'amukwasa n'ebirala ebiraga obuyinza. Amusabye okusikiriza bammemba abalala okubeegattako basobole okutwala emirimu gy'ekibiina mu maaso. If you have more people, you'll get more ideas. The more people you have, the more and easier to fundraise. President Omujja Kisito akubye ebirayiro n'eyeeyama okuweereza n'obwesimbo. Alaze byagenda okutandikirako naddala okusoosowaza ensonga ezikwata ku famire n'asaba bannakibiina okumwegattako. Abaana bakule n'empisa ennungi ate bakule nga batya Katonda ate nga bamanyi okukola. Tujja kuba n'eggwanga erisobola tujja kwezuula. Kisito hadidde Daniel omuwanguzi mu bigere ng'omukolo gwetabiddwako ne Rosette Nabomba eyaliko District Governor Kenda 2013 era naye abasibiridde entanda. Emirimu gya Rotary tegyawukana nnyo naja wa Katonda n'olwekyo bw'ogikola naawe ofunamu. Ne Rotary Club y'ebbunga etuuziza President ow'omwenda nga ye Rotarian Robert Henry Muwanga ku mukolo ogubadde bwe bajja. Gwetabiddwako bannarotary bangi era nga muwangaza embigere bya Sam Collins Sali ayiseeyise mu bituukiddwako mu kisanja kye n'ayagaliza Muwanga obukulembeze obulungi. Omugenyi omukulu abadde District Governor Daniel Damulira Mukasa ng'ono yatuuziza Muwanga kuba President ne yeebaza bannarotary olw'emirimu gye bakola. This is the Rotary Club of Bunga. Rotary si yabagagga. Rotary yakuyamba. Tuso okwebaza club yange Bunga Rotary Club of Bunga okuweza emyaka 9. President Omujja Muwanga asonze ku byagenda okutandikirako omuli okutumbula ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala. Twagala tugende tukoleyo akasomero mu mwaka ogwo mujja tutandike osanga tulabe nga tusobola okusomesa abaana wakati w'emyaka 3 ne 5.